Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Oli mulungi era mulungi omukutu gwa There is Still Hope gwali ku The Soap 2 Ejje Media tekyaliwo eri Africa for Jesus Each Testimony amwena n'ebirooto Dreams and Visions bali kubanga ate mutugobera kitundu kyaffe kyakubiri ekyolunaku olwaleero twagambye ennaku z'omwezi 22 eno wiiki erimu ebintu binene mu Uganda. Tugenda kubanga ate tutandika campaign mu South Africa waliyo abalangirira enkomerero tugenda kubanga ate tubyogerako eno wiiki egenda kuba busy ate mu Tanzania betegekera bo kulonda babadde mu campaign betegekera okulonda obunkenke buli eyo tebugambikako omukyala ntebe akyajagala akyagiwoomerwa akati ebyo nabyo tujja kubanga tubiraba mu biseera byabyo ebituufu waba balonda omwezi guno gwe tuyingira guno gwe 10 kale katutunulire steps to restoration from masturbation. Mitenda gye tusobola okuyitamu okuva mu kwematiza. Bige mabekakawo twayogera biki masturbation byakubbako biki okwematiza oba okukola byoyinza okubanga waluzinga wafiirwa byagenda dda nga tokyabirina twabyogerako ebimu ku byo kakati olwaleero tetwagala tubyogereko tukomaawo buli ekyatwalibwa Katonda alina obuyinza n'obusobozi obukizza bwekiri buli mulabe kye yalya bukasajjera simanyi buki lukakata asobola ddala okuba ng'akola ki ng'abikomyawo kakati bulira njala tutunulire gundi esookera ddala akabonero akasooka omutendera ogusooka gw'oyinza oyitamu okuwangula omwoyo gw'okwematiza kwe kuwa Kristo obulamu bwo abeere omulokozi era mukama waabwo okutandika olwaleero kubanga gwe maanyi go kino ekyoto kisobola baaba kino ekyo kizibu mukko kyetaaga ow'amaanyi atalya kawunga okitegedde kubanga kikolera mu nsi ya mwoyo bwekiri kati ate naawe olina kudda mu nsi ya mwoyo kati mu nsi ey'omwoyo waliyo afugirayo nga ye Kristaani Yesu muwe obulamu bwo abukyali oba tonnalokoka newoolisiiba newoolisaba newoolikola ki okwematiza toli kuwangula omala budde bwabwerere omala okootakoota gangulumonde kale basomere ekitabo kya Hebrews kyeki Abebulaniya 10 Hebrews 19 paka ku 10 Abebulaniya 19 paka ku 10 agamba nti n'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala ajjawo ekyolubereberye alyoke anyweze ekyokubiri mu ebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Kristo omulundi gumu. Hebrews yeyo Hebrews taata omuntu akiza na mutima gwe ba Romans kalulu kalulu kaleesa obuzibu Romans 10 Abalumi 10 n'olw'omwenda agamba bw'ati kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka kubanga omuntu akkiriza nakamwa okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwa okulokoka. Jjukira okwematiza si butuukirivu butali butuukirivu kakati ova mu butali butuukirivu n'ofuna obutuukirivu from unrighteousness to righteousness. Ekyokubiri kwe kwenenya okwannamaddala true repentance. Waliwo repentance ne true repentance ebintu byanjawulo akuba tetubyawula. True repentance si kwogera bwogezi kwekyo ekintu wabula kitta wenenya n'okitta kola decision, tough decision okusalawo okwannamaddala. In fact true repentance oyinza n'obutagenda mu kyakyo n'otandika okana it's about changing the mind kyusa ndowooza okuva kwekyo ekintu n'osalawo n'ogamba from today valera
Teriyo kintu kyosabidde bunaku nenga tekikiganye. Era bunaku okyenenye. Kati repentance. Kati true repentance kwe kukikyawa ekyo kintu. Okikyawa oba okikendeeza voltage obuzito kale ogenda Mukama saasira akyakutukadde ebigere nga byaggwako byaggwa eri biteme okwenenya okwannama ddala kwekwo si kwe kuwoggana ennyo onsaasire nze si kwe kumala ssaawa 9 mu kusaba wabula it is the renew kwe kukola ku bwongo obwo endowooza gye badde erowoozamu kwekyo ekintu bwe kiri kubanga obwongo badde bulabanga kirina advantage eri obulamu bwo nti kikugasa kati kwe kubanga okirabira mu negative okutandika ssaawa eyo nti nawe kiba kizze nga kiringa ekikukwaliriza at least awo okubirawo omuntu essimu nti owange oba ova mu nnyumba notambulatambula kituufu nnyo naye buli wekitandika omanyi nti wooli wekikukwata ogenda kikola still nosigalawo notuulawa fuluma vaawo saawa efuluma tambula bwe kiri baako gokubira ali spiritual sikubira ate girlfriend oba boyfriend tata munange toja wakati nyimba za love let me tell you I'm 100% sure masturbation oyo n'abanga akuwambye oba saawa ekizimu ekyo kikulinye n'oteekako oluyimba nga kankuwa example emu emmere yange masturbation asigalawo nanonyawo kyawe ukirulaba nga awese oba noteekako oluyimba waka waba okujugunga kisobola kigamba ndiddemu olukwe naye woteekako bbaala kigamba webale nnyo nzize otuwadde transport atuuka mangu abadde tawera onyongeddeko taata kale Yokaana ebbaluwa esooka 1:9 agamba nti bwe twatula ekibi kyaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. ali Setaani omanyi kyakola akugamba Yesu ekyo kyandikibwa yakikuwa niwekikola leero n'oddamu enkya ye ekisa kye kyalubeerera mirembe na mirembe gwekola bukozi masturbation ajja kusonyiwa eyo ye Setaani oyo kakali true repentance kwegamba toddamu kumbuulira ebyo bikasasiro buli wabanga aleeta eddoboozi eryo ng'oyiwawo ekyobwakatonda awo ng'oteekawo ekyobwakatonda kati masturbation ono kyegambye nti wali olwatwogera akusooka n'akutwala mu kweyawula kituufu nnyo isolation wekka abantu nobashawa kikukyaya abantu olaga kubeera mu bantu wekuuma kati awo wekijjira wonna baba nga abasindisa Setami agwa bugu kituufu agwa bugu eri naye va mu eyo area ey'okubanga weesiba wekka isolation giveemu start to relate with the people otandika okutabagana n'abantu ekyo kyogenalanga kitandika okulidyusinga nga kigendera mpola okitegere bakomutoga abana olanga nkukubidde manya kyoyo kyagala kujja kati ne bamanya ekizibu kyo nemba ndi wangikwata okitegedde bwe kiri kati gwe wateekamu ne blue move olabako wekibanga ekijja ng'okiwapatiza eyongera okwekubisaamu ng'okisiikira ku bumukene buno obw'omu butto kimale gali munywanyi azze okitegedde kale kaakati ensonga ey'okusatu kwe kubanga you apply the blood of Jesus ngateeka omusaayi gwa Kristo manyi nemitendera nagezezaako gikuteramu order ezo order teri kusikipinga tosobola sikipinga gezaako okuba ng'ozigoberera bwe kiri oba toli mulokole tugambye owa Kristo obulamu bwo oba oli mulokole gera mu truliki repentance kakati omala repentance wano ng'okoola omusaayi apply the blood of Jesus Christ okukola guli anti kati jjukira obadde ani righteous mulina okujja gunaze buli kantu konna gufulumye buli kasasiro yenna awo wetukoolera ki omusaayi gwa Kristo
tegulemererwa. Tegulemererwa gwo. Guno omusaayi gwawangula ekibi internationally, heavenly and undergroundly. Madanyo genda gamba asire. Ati wano international. Wenye luzungu lwafe lwerofe. Mugulu kunsi ne wansi w'ensi omusaayi gwawangula yonna. Kakati tebakuwa mafuta muwesiige ate olaba kijja kwata amafuta siriga ku mutaka abadde anyize kakanya obusuugu ojja kumuwa obusungu ogera muwongera bwona wange olese kiki kino okitegede tufuna amazzi mwoyiweko tebakuguza lababani muzirimu omwoyo mutukuvu osibe musibe teke kunjagi ngakyakumanyira musaayi kubanga kiri spiritual dola manifestation eri physical ekyamwoyo kituufu nnyo kati kiyira omusaayi nakyo kitegeere buli kintu kyonna ekiva mu bwakako bwekizikiza kaso kiyira omusaayi kisanuukira ddala kisaanuuka nekisanawo ekitwe naye kusomero twali tukolangako practical za chemistry waliyo elements zebaleeta nga wezi exposed to light ng'oziteeka mu musana nga zisaanuuka ziriyakitinga ne ziggwawo kati nekyo wekiri kibeera kitiira ddala omusaayi gwa Kristo tekiti ebyo zimanyi byebakuguza ebyo ate bikyongera maanyi sooka kijjojo byaggwe nawe nokitegeera kale balwayakana esookeera emu 7 agamba bw'ati naye bwe tutambulira mu musana nga bw'ali mu musana tussa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna tumaze okwenenya oli musana kale omusaayi guba gulina obusobozi okukola ki okuntukuza naye obanga okyali mu kizikiza kiba kizibu kituufu nnyo akabonero namba 4 pulira renew your minds okuza obujja endowooza zo kale amaze okusonyiwa omusaayi gumaze okutukuza bwe kiri kati kola ku ndowooza ebyo bisigadde biba byayise ebyo byonna ebadde bireetera okubanga kiri ekintu kifunawe ini engeri y'okukuyingiramu endowooza erina okyuka erina okukyuka kakubulire neba nakusabira nekirekera nga mu ndowooza tekyuse kigenda kudda kiba kikomawo abamu kimala ne wiiki nga tekizze n'omwezi n'omwaka nekidda endowooza erina okyuka katonda okubeera Kristo minded byolaba birina okyuka byotambula nabo balina okyuka enjogera erina okyuka byosoma birina okyuka enyambala erina okyuka ekyukirawa ndowooza muno ndowooza olibadde olaba omukazi amadde mini kasaa zino olina okyuka nti ogwoyo gulimu oli bwekuba gwambadde buli womulaba ofune ekiryo ekyobwakatonda okigobemu oyo omukyalo oba omuwala ga mukama musonyiwa ebintu byabike ekintu ekyo kimuleetera okuba nga ayambala waati okusikiriza abamu okugenda mu kyoyo kyembaddemu kimuveemu ayambale bulungi kati ndowooza otandisa okuba naye kakati wali obadde omulaba n'oyingirawo the studio n'okuba obufaananyi n'obwoza muli ku kitanda ebintu byawedde dda ogamba kiwedde kati omulaba olina kubanga ofuna kiruyi kyamusabira wali kibadde kyamwegomba katolina musabira renew the mind obusibe obusinga bwe tutambuliramu here biri mu ndowooza wano wewali tebo watuula n'akuba maapu ze zonna kubaawo ate ezo tebo zolina okugjawo olina okuzipangulula agenda otutuuka waliwo engula ey'amaggu ey'obwakabaka ng'etuddewo ate asobola otuula gamufumite giba misiire Abaluumi 12 genda ku Lwokubiri. So temufaananyizibwanga mirembe gino naye mu kukyusibwanga olw'okufuula amagezi gammwe amajja mulyoke mukemenga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu kuzza bujja
amagezi go jukira kati gade corrupted sijja kuwasa masturbation amala kakati ga mukama yala nfuna omukyala nfuna family nve mu bino ebyekigwagwa Number 10 establish accountability beako omuntu akuvunanyizibwako funayo omuntu awo mugaye muganda wange nze njagala oyimire naye kwa kino ekintu kati omuntu oyo newakubuuza ebibuuzo tomugamba ate ng'ombuuza nnyo waja kubuuza you accountable kituufu nnyo kale kyatandika kusaba wakakikola emirundi emeka tuusewa ekyo wakikozeeko ate leero kale kisoboka naye kozeeko katono teyongere ate nawe kijja tomukweka anti kateze buli wonkweka nongaba tekize ndabanga tukati we have to summarize ngaawo ensaba tubanga batuse ku buwanguzi nti webale Yesu naye kati woŋŋamba nti kyazze ate ensaba egenda kyukamuko genda kweyongeramu mba nnyo okgenda diipu bwe kiri kati tokwekanga kirwadde kyonna abantu bakwesa ebirwadde ate kati omusawo gwoti okweyambulira yagenda okujjanjaba omusawo kukozesa yisa mu ngoye kakati dayo nzirayo anti kati ate okusinzira ku professionalism yaffe tetukkiriza kubira mpiso mu ngoye olina okuteekawo tutofaali noino zijjako tutiisanga oba kiki okitegere kakati naye owoddamu ebyo okweka ate ntino kikola lumu mu mwezi kyokka olunaku okikola emirundi 4 kakati awo nanga oba ulimiting oba onkugira oteekako ekkomo ate obeerawo nga tolina muntu gw'oyimiridde naye oba gweweebuuzaako kulira oba ayimirira naawe kiba kizibu nnyo kituufu so you must establish accountability kugambako nti munange wano muganda wange ewange kiri bubi embooka enyoka kiro na misa bakuba obushashi kiri kyateekawo headquarters sina branch kisibuka wempisawo sanga zinakikola mpulira njagala kufa bufi awo mba mumanyaga ati buli saa wezi 5 nenkukubira ku 6 nti ate kiti kitanda ate ng'ombuliriza nnyo ate kati awo oba tokoto you are not establishing accountability kale omubuulizi 12 agamba ati era omuntu bw'asinga oyo ali eka ababiri be bali musobola n'omugwa ogw'ennyindo 3 tegutera kukutuka okitegere ababiri kalekaleko kituufu nnyo omuguwa oguba nga mutaddeko ebitutwa 3 kalekaleko kusinga ebibiri kituufu nnyo kimu ekikutuka osigala okyatambula naye biba 2 oba kimu kyennyini ekyo kabaka weddemu kubanga okwematiza okwo kubeerawo eyo mu kweyawula mu nkukutu isolation eyo gye kubeera tekubeera public kati you have to obeera accountable okubeera accountable nti oba ovaayo eri mu kwekukuma okukwekerera oba ojja mu lujjudde ate tekyagala kukiwuloopayo gwe abantu bakola masturbation ne gwe bameka bagabavayo ne bakyogera omuntu newaba akivunuse n'okuwa obujulizi atya ate okukiwa ati okiweera obujulizi awo nga kidde okyatwagala kale katulabe namba 7 pursue deliverance if necessary noonya okusumululwa wekiba kyetaagisizza oluusi abamu emizimu gyetaaga sooke bagigobe bamala ogigoba oyiteeko awo mu discipleship mu bible study awo bakusomese kyekireeta emizimu ogigalira otya kati wekibanga kyetaagisa okufunayo omuweereza ali ku mazima akuteekeko emikono nga mwemwagala kikole
agenda oba kyetaaga mukubira simu mugambe ow'oluganda ewange muganda wange biwoobe byere miranga biraako ntabiraako kikole kale Maaka oba Mako 16:17 era obubonero buno bunaagenda n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange banayogeranga ennimi empya. Buli mukkiriza yenna olina obusobozi okusabira omuntu, buli mukkiriza si pasita yekka. Ayi kati pasita we bali kulanka nnene tugendayo emizimu gigenda mangu ebyo we pasita neekutaddeko kigenderawo anti otoli mukkiriza masiri mukkiriza ne Bayibuli batogitegedde. buli buno bubonero bunaagendanga n'abo abakkiriza. Oli mu abo abakkiriza Kristo osobola ddala okikola bwe kiri. kakati toweetyanga owooluganda zze aga muganda wange ewange byayonooneka dda mugamba iye namba ya pasita mukubire naye nga takwata ajja kukwata agwegeza keep on don't lose heart nga pasita munonya gwe nsabiraako nedda oli alina amafuta agagenda okusumulula. Number 8, fill your life with worship, prayer. Don't be empty. Juza obulamu bwo mu kusaba mu kusinza tobera kyerere mwera ofunye deliverance bwe kiri maze tukuzibwa tugeze kikopo mwedemu amazzi amakyafu bagajemu bakikuuse kinyiridde segede bwe kiri olina oteekamu agatukula ogambe kati kino ekikopo it's another thing now. Wali kibadde kikyafu nga lwakifuga kati kiriko nnyini kyo akitwala kati tobeera empty. Tugera ne bakusabira n'ofuna deliverance ya masturbation n'olirakisinga bana muntu awonye niwenza nerabira bupono niwenza okulava music tewali buzibu kigenda kudda awabadde love music teekawo worship Usegede awabadde biki erere bigambo teekawo essaala osegede buli woolaba awabadde ensigo etali yabwa Katonda neyabwa Katonda ojjuzeewo osikkirizanga wasigale weereere. Kituufu nnyo ekyo Yesu yagamba nti omuzimu ogumu we bakugoba ne gugenda ne gutambula eyo ne gunoonya tewali we gubeera ne gunoonyayo emikambwe egigusinga meka 7 negidda gisipayinga ennyumba yagyo zikyekingeko gigenda okulanga ennyumba etukula temuli kintu kyonna kati kakati ekitegeeza eri vacant mutunyiririza yenga mwebale. Bayibuli egamba nti embeera y'oyo omuntu ey'oluvannyuma ebeera mbi nnyo n'okusinga yakolaki eyasooka. Kakati tokkirizanga kubeera empty after deliverance ya masturbation. Oba obadde kyakigowa yingira ministry buweereza bukufuule bize. Buli wobeerawo ng'oli tolina kyokola you become devil's workshop, an empty mind bweri. Kale namba 9 reclaim whatever was stolen. Damoko wale byonna byonna ebyabbibwa ebyatwalibwa buli kintu kyonna sitaani kyeyabba kikoowole kikomewo bwe kiri. Yoweri 2:25 era ndibaddiza emyaka enzigeze gyalya kalusejjera kalukakaka n'akawuka ejje lyange lingi lye nabagaba okubatabaala. Kakati jukira ubadde oyita mu process ekintu ekyo nga kikusumbuwa waliwo ebyabbibwa mu bulamu bwo. Abamu bufumbo byanfuna mikwano mirimu. Kakati womala osomolulwa tobeeraawo n'otuula butuuzi. Yesu yagamba nkuwadde obuyinza to uproot teyakomaawo yamala n'agamba also to plant. Womala okusimbuliza ng'osimba
ali wosigukulayo osigala wali empute kituufu vacancy ate awo wetukoma fe abakkiriza ne tulekaawo tusimbuliza byonna ne tutasimba buli wosimbula ekyobwa setaani lekawo ekyobwakatonda buli wosimbula endwadde lekawo obulamu ntekewo obulamu kituufu nnyo kati fe ate twerabira mala kasa tusimbula kati buli sitaani kyeyabba okuyita masturbation kikomyewo likireimu ng'obugagga kitiibwa spiritual fire omuliro gw'omwoyo bwekiri oba spiritual gifts ebirabo by'omwoyo fertility obulamu obulungi motivation spiritual authority obuyinza dominion obufuzi byonna twabirabako mu kitundu ekiwedde abibba atya akati kaba kaseera kakubikomyawo kubikowoola bidde tokomanga awo nti ayo ndina deliverance kiwedde ojja sigala awo nga wasumulwa masturbation n'obulamu nga tebukyuse kati bye babba tobikireiminze n'ekisembayo namba 10 walk in the spiritual freedom and power of God nti tambulira amaanyi ga Katonda n'eddembe mu nsi ey'omwoyo obere wa ddembe kati beera wa ddembe tambula ng'oli mu buyinza kakale masturbation tenako obuyinza okomandinga bukomandinze buli gwosanga nga kimunyigiriza mugamba tuyigire mu nsi ey'omwoyo ende tulabe toddawo kati infact kifuneko ekisungu ekiruyi kituufu nnyo webakuwa omwaganyi okwogera ku masturbation muvulunge musambirire kube right left center ategeere waliwo gyayo gyonna giri omwo mu kyaki nze ntandike nali nematiza mukasabbuuni ndi bulungi nebaza mukama nalina kyenali mpitamu nekintu nga kimazeeko emirembe ekise bizinesi zange naye mukama yebazibwe nakiwangula kitiibwa n'ettendo kya mukama kiki wakiwangula otya kubanga wali ababiyitamu beetaaga okubawaako guidance tomanya abadde aweddemu essuubi ayinza okuddamu essuubi buli bwoba nga olina obusobozi obuyimirira n'oyogera ekintu kyewali okola ekibi kitegeeza you are walking in spiritual freedom and authority kituufu nnyo ekyo naye buli wolaba nga kikutiisa okukyogera okyali musibe musibe kyekyo Yesu yagamba abayudaaya abamukkiriza mu Yokaana 8 omulimanya amazima gali bafuula abaki buli wolaba ekintu ekibi kyonna nga kikutiisa okyogerako oluvannyuma lw'okiwangula nga kikutiisa manya akyalekamu ensigo era ensigo eyo eri kunoonya kaloosa eddemu eroke okitegedde bwe wabumu ku mitendera yoyinza oyitamu ate okusobola okuba nga owangula ki ekyoyo kino ekyokwematiza kale bayamba abo abatanabafuna Kristo kituufu bamwetwalire kati gwatanaba kwetwalira Kristo toyinanga ejo ogenda kuwangulamu bakufuna bintu ebyo tukugaba ebintu bya order omala ofuna Kristo agenda kujukiza kino kimu ku kimu naawe yali afuna Kristo naye nga bintu byawaba kati still damu ofune Kristo ademu akujukize kimu ku kimu okitegedde gamba Yesu olwaleero mpulidde message oba obubaka obukwata obulamu bwange mbadde neematiza mukasirise naye nga neegumya naye olunaku olwaleero zikiriza obeere omulokozi wange wekka nsobola okununula masturbation era olwaleero gobeera omulokozi okuyita mu Kristo Yesu. Amin era amina. Kale wewangulidde omwana akatonda omulamu. Banafa bali ku TikTok atugambye nti tugenda emitendera 10 yoyinza okuba ng'oyitamu okuwangula omwoyo gw'okwematiza. Omutendera ogusooka gwe kuwa Kristo obulamu bwo oba toli mukkiriza era omulokozi era mukama waabwo Abaruumi 10:9.
Omutendera ogwokubiri kwe kwenenya okwaddala true repentance. Yokaana ebbaluwa esooka 1:9. Omutendera ogwokusatu kwe kubanga okozesa omusaayi gwa Yesu Kristo mukulongoose apply it museeyo omwoyo ogera mbu ate bagutundawa buli munsi yamwe bajja okuguza ecupa obukadde 10 naawe otegeere nga tebakuwadde gwa mbuzi oba bakuyambira. Baluwa Yokaana esooka 1:7. Namba 4 omutendera okubanga ozza bujja endowooza zo. Baluumi 12:2 oba Baluumi. Namba 5 okubanga you establish accountability obeeko n'omuntu gw'ogabana naye akulinako obuvunaanyizibwa kwekyo ekintu. Wogera n'ogamba ate leero nga kisusse ove okubanga oli wekka. Omanye buli wobeera wekka gye kyongera okubanga ate kikunyiga. Ojja kusoma Omubuulizi 4:12. Namba 7 kwe kubanga onoonya deliverance kiba kyetaagisizza enoonyaayo omuweereza ajjudde omwoyo wa Katonda akusabire egyo emizimu gigobwe atakuwe ne guidance ng'egyoyinza okubanga okumamu obulamu bwo ekintu ekyo kireme kudda. Maako 16:17. Namba 8 kwe kubanga omwoyo ojjuza obulamu bwo n'okusinza okusaba. In simple terms nti tobeera mwereere. Bakati kyobwa Katonda kyojuza mu mutwe. Giri ebyo baba bagigobye. Kakati buli wabadde gaapo gibadde gitudde kati wasigadde kibangirizi. Juzaawo ekyobwa Katonda. Oba otula butuuzi mu kyaki ke kaseera oyingira obuki obuweereza. Namba 9 kwe kubanga you reclaim byonna ebyatwalibwa oddemu okubanga ate obikoowola bujja bikomewo mu bulamu bwo ng'ekitiibwa. Masturbation atwala ekitiibwa, atwala obugagga, ebirabo abikuba, obulamu obw'amaanyi obw'omwoyo n'obw'omubiri abukuba, obuyinza oba tokyalina ebyo byonna olina okuba kati ng'ate okoowola bikomewo mu bulamu bwo. Yoweeri 2:25 paka 26. N'ekinaasembayo okubanga otambula okutambulira mu ddembe mu nsi ey'omwoyo ate n'emaanyi ga Katonda. Ebeera wa ddembe, tambula nga oli wa ddembe spiritually ate ng'otambulira mu maanyi ag'obwa Katonda. Oddamu kukkiriza ate kusibibwa mu nsi ya Sitaani kuleeta ndowooza ezo nti naye gwe wakola masturbation osobola osabira oyo omuntu n'awona. Mugambe namukola naye kaakati ate nkulinako obuyinza. Ndi wa ddembe mu Kristo, yampa amaanyi n'obuyinza nkujojobye era nkulagira akaseera kano mufulumenti. Kale katugende. Kale full video yo sogisanga ku mukuto gwa Day Still Hope nga tukunyonyola mu bulambulukufu emitendera egyo woyinza okuba nga ogikozesa ate okuwona ekyoyo ekyo. Katwetoolemu Katonda tukomewo n'ekitundu ekyokusatu. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.